televiziyo najo sizida okubera nga takubera nkwanirizaako Fahad Pro UG kuolingena kusaba video giterekechika likinga sharingira abala comment section akabox ako kaja kubera open wansi awo tekigenda kubera nga ate osula edowooza okusinziira ensonga nayo bwogera okubera nga ate ozuulya kakati no amawulire njagala mmere nga titandika n'aga Bruno K avuddeyo nabera nga ate ayasa ebyama ku muwala wamanyikirwa nga Brieda era nga avuddeyo n'agamba nti omwana we akata abere nga temunange amuvako mulamu bw'ensenera ngenda kubera nga tekuterawo ensonga ze osobola okubeera nga ate naawe owawulirako ku biki ebigenda mu maaso side ze bwe bakugyeyo ensonga z'abakasuku okubeera nga ate bakutte kubo ne bagenda mu state house zikutte wansi ne waggulu abamu bakyagadde ate abamu bavudde ne babeera nga ate ensonga zino babako bye bazoogerako bino binagenda kubeera nga ate bikutirawo awo osobola okubeera nga ate naawe ozewulirako subscribing akadde ka notification bell kako neko kajja kubeera nga ate kako alatinga ndese video Sheikh Ashraf musomo wa dua inamba zisimu zita wansi ako buziteka zimunonye kajja kubeera nga takulomberedde bichaganye abijja kubeera nga tebiterera kamera kati baterawo ensonga zino oluvannyuma tezirina mawulire abalamanji notebaawo. I almost lost Briella. We have never shared this story. No, yeah. my daughter. Your daughter. I almost lost my daughter because I trusted a doctor. Yeah. Omwana wange yali asesema nnyo kati nga twagala kuziyiza kusesema. Ne bakuba omwana eddagala lye bayita plasiri aziyiza kusesema. Naye meals ze yakuba omwana wange nnyingi. Teyamupima yamukuba oba 9. Ate ng'omwana weight ye inafuna 2 nga 2. So omwana wange bamukuba eddagala lingi. Yes. N'atandika, she stopped walking. Oh my God. She couldn't stand on her own. Oh my God. She got those continuous seizures nga yenyenya bwati. We were all panicking. Yes. Me and Farida, we panicked a lot because we were like, now what are we going to tell people about this kid? So amangu ago Farida nangamba omanyi. Yeah. Mwana tumutwale ku PID Medical Center. Tumutwala ku PID. Era ku PID ne batwaniriza bulungi, ne batuwa ekitanda for a whole week. But I got like ekyanumira nga obadonyonya shy nti. Either doctor ya panickinga tewapima mwana wange. Kumanya kiloze kuba bana batedagala osoka mupima manya kiloze n'emyaka gye. Wamukuba eddagala lingi. Omwana wange yali agenda kunfaako. Oh no. I went to another hospital where we spent almost 5 million. Yes. On that kid because what we stand for like a week. Oh my gosh. He did not even help me with the bill. Kubanga bw'omanya ensobi gy'okoze nga doctor. Osobola okungamba Bruno nakoze ensobi naye kankuyambeko ne bill. Actually yankubira essimu ng'abanja balance. Wano mpita kasoli wali bakadde. Yamala okuba omwana wange overdose. Nankubira essimu ng'ayagala ate balance. Balance ya overdose. So, doctors, be very, very careful with some of the things you do. I'm begging you, doctors. Because God is watching. I got so annoyed, actually. But in professionalism, they don't give chance for accidents. They don't accept them. They see them as you failed. And as I'm on your show, to tell that doctor, I just want to tell you something. You didn't do something, you didn't do anything to me. You didn't do anything to the mother of my child. You did it to him. You did it to him. I wish you did it to me. Because I have seen so much. I've had some people say, oh, he parties. I party. If I don't party, what do I do? You want me to mourn? No, I loved myself. I like to be happy. I like to make my friends happy. And most importantly, I had dreams for him before he's born. I wanted to teach him swimming. I wanted him at 3 months old to know swimming because I'm a swimming genius. I swim like a fish and I wanted my kid to be the best swimmer because I didn't know this was gonna happen. We say everything God makes it happen. I'm not gonna change that. But when you slap me, Bruno, I remember Bruno slapped me. I'm not gonna say God slapped me. I go to Bruno and say, I am sorry I slapped you. Bruno comes to me and says, I'm sorry. If he doesn't come, I will still forgive. But it's humor to tell somebody that sorry
He never told me sorry. I've never seen him. I can cross this doctor in the road and he would look the other side. That's Dr. Mujenyi Divine Mercy. And you look the other side. And what breaks me down, Bruno, about this was the most heartbreaking thing in my life. My baby did not choose. When I felt I had not talked about this before, because it was a challenge to me. I did not understand it. I was wondering, what is this monster eating my baby? Kasuku, ba YouTubers ba Uganda, ba TikTokers ba Uganda, ba content creators ba Uganda, tebali kusonyiwa era tebali kwerabira, kubanga omulimu gwabwe wagumalawo olw'ekiddukano ky'omumwa ky'olina, olw'okuba wafuna urban excitement ng'ogenze mu State House, kubanga statement gye wakola y'eddakiika 2 nti at least buli content creator mu Uganda afuna miliyoni 2, gwe gwali omusumaali ogusembayo okugoba ba YouTubers ne ba content creators mu business bw'obeera nga olimu amagezi. Na Uganda mu makinge video eno, ba YouTubers bangi bagenda kukaaba amaziga, ba TikTokers bangi bagenda kukaaba amaziga, era bangi bagenda kukyawa Kasuku, era bangi tebalyerabira Kasuku ate nga tebali musonyiwa. Ba content creators bangi bagenda kuva mu business gye babaddemu eya content creation olwa statement content creator munnaabwe Kasuku gye yakola ng'asisinkanye president w'eggwanga mu State House Entebbe. Kibi nnyo okukulembeza ekiddukano ky'omumwa, kibi nnyo okwogera nga tomaze kubala era nga tosengezze ebyo by'ogenda kwogera olw'okubanga oli excited. Bannayuganda, mpulira amaziga ku mutima gwange kubanga ndaba abaana abeeyiiya, ba YouTubers, ba TikTokers, ba bloggers, omulimu bagenda kuguddukamu olw'okubanga omuntu eyeenoonyeza ebibye yagenda n'akozesa ekiddukano ky'omumwa, bizinensi yaabwe n'agimalawo. Njagala mukkiriziganye nange oba nedda. Tosobola kuvaayo mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga nga TV zonna zikutunuulidde, ebitongole byonna bikutunuulidde, buli muntu yenna akwatibwako ensonga akutunuulidde, n'okola statement nti Mr. President, iffe tetuli babi, tuli bakozi era tukola, nti bano bonna boolaba wano baali badde bali mu masuuti nga balina businesses ze bakola endala oba amakampani ge bakolera, naye bano bonna kati beekozesa, era at least buli ali wano afuna miliyoni 3 buli mwezi. Ekyo kyokka statement eyo gwe gwali omusumaali ogusembayo gwe bakuba mu keesi y'omufu nga bagenda omuziika, kubanga URA wagizuukusa. Olaba URA eteeka empooza ku muntu akongola enseenene, atunda endagala, atambuza enjugu, naye ate ggwe afuna miliyoni 3 ku sure deal, kubanga Kasuku ye muntu omutuufu omu ku abo abaggyibwako hadithi ku nsonga ya revenue era ku nsonga ya content creation. Amazima URA bayinza okubeera nga babadde balina obuzibu mu kwestimatinga nti omuntu tumukube biiru layisinsi nga egamba ki era tuteekeko ssente mmeka, obukakafu bulwa nti ssente bazifuna.
kati azze n'ayimirira maaso g'omukulembeze w'eggwanga n'agamba sente tuzifuna emiliyoni 3 naye ng'ate mujjukire dokita e Uganda asomera emyaka 7 ku 8 afuna miliyoni 2.3 omwezi naye ng'ate onaaguza obuguzi ka kamera yavuddeyo nakakasa nti afuna miliyoni 3 ate ng'alimba kubanga si buli YouTube channel nti ekola kye kimu ng'era bwe kiri mu businesses endala naye yaze n'agamba at least ekigambo at least kitegeeza nti waakiri oyo asembayo okufuna afuna miliyoni 3 kyekigambo at least kitegeeza URA egenda ku licensinga abantu bano ebajjako omusolo ng'ebeesinga ku miliyoni 3 ku business ey'emiliyoni 3 bannayuganda abamu bajja kugamba edi URA ebadde ekimanyi nti nno bakola kituufu ebadde ekimanyi naye nga temanyi actual sense sente mmeka ze bayingiza at least kaakati baafunye omuwendo yeeroopye kati bagenda kubabinika omusolo nga babeesinga ku miliyoni 3 naye ng'ate si bonna nti bazifuna kitegeeza kati ababadde bafuna sente ku YouTube oba ku TikTok oba ku Facebook biki ebyo nga essente ezo tezirambikiddwa bulungi bubakeeredde njagala mbategeeze mwe bannayuganda ba YouTubers bangi mu Uganda sente zaabwe tebazifunira mu ggwanga Uganda baggulawo channel mu Uganda bakolera mu Uganda naye baatuuka okuyingizaamu monetization details nga bayingizaamu ez'abakwano baabwe abali outside Uganda okwewala omusolo gwa URA era nga sente zijja ku akawunti y'oyo ono n'azijjako n'aziweereza baleme kuzisalako pay as you earn kaakati ekyo kigenda kuggwaawo otherwise channels nyingi bagenda kuziggala ekyo nkibabuulira olwa statement y'eddakiika 2 Kasuku gye yakola ng'abugumye ng'ayagala alage President Museveni naye gavumenti n'abalala baali bawuliriza nti ye wa kitalo kibi nnyo okweyita ow'ekitalo nga tumaze kutunuulira banno Kasuku kikakasa buli YouTuber buli TikToker buli blogger at least afuna miliyoni 3 omwezi okikakasa kubanga kiringa business endala zonna banna Uganda nze nina YouTube channels 2 mu Uganda abamu nga banza okubanga tebamanyi nti zange and indeed nga zikola bulungi nnyo era nga abaana abazikolako mbasasula bulungi nnyo kyenjogerako nkimanyi nti YouTube channels zange ziri Uganda naye nze nfuna ssente wano era nembasasula kakitegeeza YouTube channels nyingi eziri mu ngeri eyo Kasuku gwe kennyini ennaku 2-3 ennya emabega mwateeka ku nninga mwani Kinkalisa akulira Next Media NBS bwe yavaayo ne yeekubira endulu nga yeemulugunya nga bali mu conference y'abantu bonna abalina media houses mu Uganda mwami Kinkalisa yagamba nti yeewuunya URA okubeera nga bo aba media houses babasasuza license kyokka ba content creators ne babaleka bayineeyine ate nga bakola sente abamu n'okusinga TVs n'okusinga radios eza Uganda era n'agamba nti obulango obwali badde bujja ku media houses zaffe bugenda mu ba content creators yakakola statement eyo ennaku ziringa 3 era mwami Kinkalisa ba bloggers bangi ne bamuteeka ku nninga musajja watu ne bamuvuma ne bamuyisaamu amaaso nga bagamba nti alina omutima ogw'obutaagaliza naye ng'ate yali mutuufu Kasuku tosobola kuvaayo n'oweebikkula ebbwalyo mu UCC kati ne UCC yategedde nti ba YouTubers bonna at least bafuna miliyoni 3 ekyo bakinootinze nti ba TikTokers bonna at least bafuna miliyoni 3 bakinootinze ne ba bloggers kitegeeza ba content creators bonna bagenda kufuna license okuva mu UCC kubanga bategedde bafiirwa sente nyingi
gavumenti ya Uganda era mugenda kutandika okusasula license y'okubeera content creator ate musasule n'omusolo ogwa URA nga TV bwebisasula oba nga radio station bwebisasula ng'olupapula lw'amawulire bwebisasula naye lwa kintu eki kuluguumirira Kasuku banno kkiriza obagaana wabateeka mu ntaana era amazima njogera nkikakasa tebali kwerabira era tebali kusonyiwa kuba bangi boogenda okugoba mu bizinensi era bangi boogobye mu bizinensi olw'okwenoonyeza ebibyo mmanyi nti bangi tebagenda kutegeera kyenjogerako kuba bizinensi tebagimanyi era mmanyi nti bangi nnyo bayinza okuvayo ne batandika okunvuma ku lw'okubanga bo bayina nabo obulumi nti basasula amaduuka gaabwe ne basasula license ne basasula URA abalina obubizinesi obutono mu butale biki abafumba emmere batambuza buugi basasula omusolo naye ng'ate bano abafuna ssente ezeegasa babadde tebasasula musolo bajja kuba batuufu abo bananvuma mu ngeri eyo naye Kasuku kibi nnyo okukwata bizinensi yo n'ogyagira bw'oti kuba naawe kennyini Kasuku essaawa zino oyinza okuba ofuna miliyoni ez'essatu naye tosobola kugisustaininga kumala myaka 5 nga ssente ezo zifuna kuba agenda kuteekako omusolo bwe banaakuteekako Kasuku omusolo nawe ogenda kutandika okuseera akalango omuntu kakuleetera ku ccano yo ekitegeeza bagenda tandika okwesalako nga luli obadde obajjako akalango nga tosalwa olina mmeka nina 2 nina 3 nga bazikuwa ng'obayisaamu naye kati ogenda tandika naawe akalango kukabalirira nti kuliko omusolo kuliko license akabadde aka miliyoni 3 atandike kusaba miliyoni 5 oli anaagenda okubala n'agamba nti waya atakatutte ku TV asinga bizinesi ogivuddemu Kasuku totunuulidde banno biki bye bateekamu okuyimiriza YouTube channel akantu ke mugamba nti munoonya kantu kabbeeyi kubanga okatambulira oluusi oli gw'otadde ku site naye n'omusasula n'omuwaayo k'omuwadde omufacilitatinga mubagulira ebyokulya bw'oba bamunnyuka n'omusimba emitwalo 5 ku 10 ezo zonna ssente tozibaze omwezi Kasuku bw'obeera ng'otaddeyo videos 20 videos 20 oba otaddemu ssente investment ssente ezitakka wansi wa miliyoni 3 z'oba otadde mu videos za 20 ezo z'otaddeyo mu mwezi omuli okugula amafuta omuli okuzitambula waliwo banna abatambula n'ava e Kampala n'agenda mu byalo banoonye omuntu gwe baagala okuggyako content nammwe abali mu Kampala ekifo wennyini wemukoledde akantu ako kemuyita akantu musasulawo kuba bizinensi mbagambye ngimanyi kitegeeza Kasuku banno wabaliddemu olukwe eyo tuvuddeyo awo Kasuku yafunye 0 yalaze omutima omubi kyenayise okuddukana mu State House ng'abagenyi batudde ku dining eyo ne tuvaayo tugenze ku kino bannayuganda mu nsonyiwe natunuulira abantu be bayita mu State House ne babambaza ekigambo ba content creators nakaaba amaziga buli lwendaba video bweti nkaaba amaziga ndabira ddala Uganda ejjudde abafere ndabira ddala bannayuganda emitima egy'obutaagaliza gye tulina ani yabagamba content creation ebeera yaabo bokka babagira NRM abantu abalala abakola business ya content creation mu Uganda tebabeera ba content creators nga lwaki temubateeka ku listi President Museveni bwe yali ayagala okusisinkana abantu bano ba content creators yabagambako nti ayagala kusisinkana ba NRM bokka mulyoke mukuŋŋaanye ebiyenje mubitwale mu State House mubisiige nti be ba content creators mukakasa abantu bano be mwatwala be ba content creators ba Uganda ng'oggyeko Kasuku ku bantu bano bonna abali mu State House kuliko content creator omulala tekwaliko n'omu omuntu yali omu yekka Kasuku mu bano bonna abaagenda baddira ne bakuŋŋaanya ebiyenje era neebuuza lwaki Kasuku gwe baawa okwogera kubanga bakuŋŋaanya ebiyenje
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.